Jemusinzira okubeera nga mutulaba n'okutuuliriza. Mujebaleko gyonna gye mutuusaako engalo n'emigulu. Engalo n'emigulu. Waliwo gwe abantu abakola emirimu nga gya migulu. Owa boda asooka atya sigikuba mugulu kati waba tatagituusizzaako emigulu. Era bakwasizza engalo. Ndine hajati. Olina hajati. Tugenda mukwata mpola era nsaba kano ko mutugumiikirize. Era bwe muwulira ayogedde n'abaako waasikattira. Bansonyiwe. Tetwetonda. Tetwetonda. Hajati. Annanga batulaba abalungi balamusizzaako nnyo n'ekiramuso ekisinga obulungi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nansonyiwa leero njogera mpola mpola. Nga kuva ddi wayogera nnyo. Vikiri era nfubutudde mu kiyungu nga nfumbira Haji mmere olunaku lwa Sandoza mu ndaba. Nangamba vaayo. MTN Tuseko Hajaruna Mbiru live in concert Friday nga mwenda August Serena Hotel Kampala. Hajaruna Mbiru huyo ku Serena Hotel Rukutanuga mwenda August. Monshoja atumye Hajaruna Mbiru live in concert VIP ya mtwalo 15 tukawa jigula ku momo ya mtwalo 10 ate meze ya milioni 3 nyiga kamunyenye mkaga 5 kamunyenye 20 kadala oba downloading ya momo app ogule ticket ku sente ntono nga 10 August Colin Hotel mukono ticket ya shinzo mtwalo gumu bo jigula ngo kosa momo jigula 15 VIP mtwalo 3 nga 11 August Maria Frema Saka shinze mtwalo 2 bo jigula ngo kosa momo ya mtwalo gumu VIP mtwalo 5 ate momo mtwalo 3 n'ekitundu bitegekedwa keti events woro ne biwagirwa. MTN. Together, we're unstoppable. Mama we, wale Uganda una yakuto mwana we. Baleka kuba nacho mboba lenyo. Uyo yakuto mwana we, musajja omukulu ngaye mumulaba uyo. Yakuto mwana we. Musajja mukulu nga omulaba so kiri omusajja omukulu yakuto mwana we. Omwana yoyo gola bali wansi oyo. Bamulawe. Yakuto mwana we. Nasandibwa kulawo. Uyo. Yakuto mwana we, uyo yakuto mwana we. Ekyo ngenda kiwereze ensi yonna ekiraba. Gambo mwana wa miaka 10. Mwaka 11 ku myaka 7 yakuto mwana we. Uyo. We mulaba ali kujeke. Nyongera omunyweze jeke. Munyweze adala. Munyweze tumutwalayo yakuto mwana we. Omwana yoyo golaba. Omwana mwaka 12. Yakuto mwana we. Wali ku mulundi buli twakomanga Hajati bw'aba atudde atuula bulungi bw'ati. Kati Hajati atuula bw'ati. Agaziwa nga bagagga. Omwana waffe akuze. Alayida masha Allah. Hajati okimanyi nti kati olubuto luyisizza feesi. Okoze ekyamaanyi okunswaza okulaga obujulizi nti emirimu ngikwata bulungi. Emirimu gyo gikoze bulungi era Haji wonna waali. Mwebaze fukamire muge yebaze fukamirira ddala nga buli lukya macha ngozi era tolaba lwero lwa Sande madde nkedde mufumbira kya misana nange nga omwami ali kitegeza nebaza nsiime emirimu gyankola kasambira wakati akana ana mwekali uketala buli wamu kasambira kukono kasambira ku ddyo okwetala kaino okwetala ne kasambira wa nange sika kasanga we watuufu otera kwebaka nga mpira njagala nnyo manye omanyi kati ngeri gye sifunanga ku muntu wa lubuto annyumiza nga wange kyate kati olwa kuba gwe toli lubuto just oli pregnant yasiri lubuto just oli aje tebigenda bitya alhamdulillah tebigenda bubi nkulaba ndi bulungi ogeze ndowozera ali yasobola okundaba n'ajulira olaba onsanga bwe ninga mbadde na mu kiyungu naye ondaba era onyirira simaze genda kwekolako tekuli makeup nga bwendi naye era alhamdulillah oyinza okuba tolina makeup naye nga Joel kyakoze mu kamera nga kuyo omuzigo bana abakola gwakunkaddiya gweno saagala onkaddiye abantu banga bale bageba nenga Hajati yatukaddiyeeko ndowooza muwulira enjogera ya kigayaavu amaanyi matonotono naye nga tujja kuba bulungi tubulayo emyezi emeka twagala nnyo tubeere nga tuli aweya ani agamba obbe ebibuuzo tubulayo emyezi emeka kubanga kati nganze eyapatana omulimu gw'okukuŋŋaanya obusuuka obugoye na biki byonna nina okumanya manje abaatusuubiza ebyo byonna tubirekera Allah
gano maanyi ge yes tosobola gwe kugamba mbuno mbulayo kino maanyi ge naye era ajati mulimu lwogamba nedda okusinziira luli gyali myezi kozi nakoma okubala lyali emeka mpaako gyali ena kati ku paati eddako tugenda babuulira emyezi genda babuulira egibulayo naye nga beetegeke busuuka pampa biki ali baddeme no bituwa kati babituwe nze nja bitereka bulungi ne ajati abantu booyambye essuuka tukole video eri serious nti tusaba bugoye na busuuka bireete olabe ekikomera kyo bekitajjule yes masha Allah omwana wakikadde omwana waffe wawale wa social media ate era okumanya n'ekirala koyogedde nti omwana waffe wa social media omwana bwazaalibwa tulina okukola program njagala abalungi abandaba abali eyo be bagenda otutuuma omwana erinnya ono omwana sinza mutuuma linnya nze ntuume ntandike sigwe bwe nkugobye mbagenda otutuuma ate be banantuma ntuume kubanga tulina okumala ozaala omwana netumulaba mulenzi muwala nze nagambirawo mwana mulenzi nasiba omwana omulenzi ebintu byakozesa omukazi tebibula biki ajati yali ayogera kati ayogera alembekkereza oyo omanya mwana mulenzi alibeera mukaka tumanye omwana omuwala ayo ya papa omuwala ajati kambanyumize ajati yali obupeera kukuwa ku kooti emakindi n'atuuka okukaliza omutima nannyini kifo abaali batuwa ekifo tushooting na ne batugamba mulekeraawo okukolera wano mumazeewo amapeera gaffe nga amanyi n'okugamba ndi kujja mu kkubo muno g'amapeera ebigambo byono si byange ajati wali amapeera awo ne tukakasa omwana mulenzi amma balimba ono nekyakola kitya gye ajati okumanya ebintu byo byewuunyisa watugamba myezi 2 nga tonnafuna lubuto nti oddamu okulabikira mu kamera zaffe ng'ensonga masavu anti nze mmanyi nti wensimbye essira njijawo ekiramu abakimanyi bakimanyi nze kasita nsalawo ne mungu wange nentuula wansi nenzikiriza ne musaba ne manya nti guno omwaka nja kukola kino insha Allah watugamba wakkiriza era nenkikola neŋŋamba lwaki watugambira ddala lumu nti omwezi oguddako kiggwa newaayo nengenda mu kusiiba n'okubanga nsaba kuba nali nkyagala ebbanga lyabadde liyise luli bansumbuwa bangi luli lwe tusooka okulaga ng'oli lubuto banga ajati ng'alabika ng'omukadde abalala ajati ng'alabika ng'omuwala omuto olubuto yalufunye atya nimbagamba kati mwagala nzije ajati ekiro ekyo kyali kitya emisana egyo gyali gitya nabubawa era nenteekawo ne chance nempa abantu ndooza nakyogerako kati leero owa abantu mukisa bameka siina kkomo ku mukisa kasooba nga oli maama olewe weetaaga kuzaala nga oyagala kuzaala kibane kino sikyogera olwokuba nze ndi lubuto oba mbadde ndudde oba okuzaala kati nazaddemu kati nkyogera nsanyusa abalabi naye nga omuntu oleeyo oluzaalo luganye oli mu myaka egisukka mu 3 4 5 6 7 tobanga bano mbu bagaba enzaalo ojangu ogaba enzaalo oba omuwa nkola yakufuna lubuto azaale sigaba nzaalo kubanga sigenda sagala muntu alimba munne nti bagaba oluzaalo ogenda dusitula oluteeke mu muntu ekyo nange ndaba balimba wabula omuntu yenna obutazaala wabaawo ekiba kiganye omuntu yenna golanga tazaala ng'ogeze ne mu ddwere bakebedde n'amagi mwegali wabaawo ekisibye ekyo tegere kati ekyo kyenkuwera kyennyina okuwa n'otereera n'okola ki n'ofuna nawe n'ofuna obuzibu wagoba abaana ab'emyaka emito asaagala mwana muto abaana basumbwa kubira essimu muzaja ati nakamale emyezi 9 nfumbirwa n'ebbanga olubuto luganye oba okyalina chance nyingi egizaala ebiseera ebisinga abaana abawala afumbirwa ng'akozesezza nnyo family planning nyingi nnyo tezinnamuggwa zino zonna ennaku z'okukyalira ba boyfriend zaabanga family planning kakati agenda neerabanga aludde olw'okuba afunye omusajja gw'ayagala bali mulava amusaba omwana ye neerabanga akoze eki ng'akimala aluddewo kati oyaba mmalira biseera wabula njagala omuntu aweddemu ku ssuubi ng'agamba bannange nkyazadde nze oluganye ate nga abantu abo gye bali bangi n'ekirala nina yali e Canada yakutuukirira lwe tukola pulogulaamu eyo njagala njogere ebyama by'abakkiranvaako yaŋŋamba nkuze naye kakati eri abakyala vikira abatagenda mu periods zaabwe n'amala emyaka
n'omukaaga n'omusanvu nga yalinga musajja bangi nnyo era bakimanyi era bandaba bakimanyi kati abo tubayitenga ba anko kuba kati ba anko abaako n'ensonga lwaki tekibaawo kuba aba yali agendamu nekituuka nekikola bwe kityo era wabaawo ensonga lwaki bambi tokisirikira tobeera eyo gezaako okunoonya kiterera mu bwangu naku 2 nga wazzeemu okubeera ng'omukyala ng'ofunye periodi zo kitegeeza oba ojja kukola ki kati era waliyo n'agendamu bulungi nga bwe abakyala bagendamu naye nga ye oluzaalo lwakola ki lwabula bubuzi tobeera eyo kwekuniza bambi bintu bitereera kiwulikika kitya nga Haji akwatako bw'ati Haji ava ku Haji gwe si lero Sande ali waka nawulira buli kadde abeera biki kyokoze siri kusonyiwa nonsokola mu kiyungu Haji ati nze waliwo ennaku zembeerawo nga nkumiisinga ekisooka essimu ya Haji ati ya bulumi ekyo bakasitoma abo omwana alabika tayagala simu bakirayanti bo be basooka okiŋŋamba nga baŋŋamba essimu za Haji ati ziba za buki za bulumi bannange mbabuulira ebigambo ne batuuka okumbuuza mbu Vicky olinayo ennamba eri private ya Haji ati sirina nnamba eri private bamikwano byonna byonna ebitagenda bulungi nsaba kunsonyiwa mundaba ate n'ekirala tosigwe yafunye ekyokwekwasa ng'okijjeeko ekyo Vicky ebiseera ebisinga kati waliwo obudde nga ojja kunkubira ku makya nnyo oŋŋambe Haji ati nzijja kugambe jangu bw'otuuka nokola bw'oti gye bujjako mbeere n'abantu nga bw'obimanyi kati kyekimpa makulu kubanga ntudde n'abantu ndikukola kwono ate nnyina essimu mba siba bikwasaganya kati mu ddakiika ezo gy'owummuza essimu ebbali ate akunoonya mwakola ki mwakubira ate nga bambi era naye kiba kimulumye kuba akunoonya n'atakola ki naye mba nsaba nnyo olemere ku ssimu eyo naye ate abantu ngezaako balagirira nti newoba okubya essimu nga sikwata bw'olinnye emmotoka ezidda Nansana Wakiso kasi abantu bagamba mbiiramu Nansana ku Kyewamala kimanyi Kyewamala Nansana bamanyiwo siteegi za boda zonna eziri awo otuuka ku Kyewamala waliwo ne famasi bagiyita Zest obuuza mutwale wa Haji ati ani Kaloddo mutwale wa Haji ati Kaloddo tewali boda etamanyiwo era mpaka wange kukikomera bappa ng'ewotuuka ntera nnyo okibalagirira ekintu ekyo kati ye aba ayagala atuuke ne ku stage addemu era akubire bankubira ne banga atutuuse wano tulagirire bw'otuuka ku stage ku Kyewamala kasova mboti mu takisiyo ne bw'oba ogidde mu mmotoka yo gwe ababoda bali awo muwayo 2,000 n'omwana nkulembera ontuuse wa Haji ati Kaloddo abakutuusa bakuleeta mpaka ewange n'ondaba naye ng'ebyessimu nga ye mumanyi munnaayo olumu bigaana olumu kale mu ddakiika ezo gw'osobola otuukawo n'okuba obugumiikiza ne bukubula n'okola ki n'ogenda si kyenjagala kimpisa bubi ekirala balala bakomplaininga bankubira ne sitakwata okubira essimu ekyo nange nkiyina nnyo omuntu akukubira ng'olina mu muzikiti olwokutaano osaalako ate nze jjukira ku lwokutaano mu muzikiti nyina emirimu mingi gyesigenda kubannyonnyola olina kukubira nga mu butuufu tojja kukwata simu olabika ogirese n'eri mu mmotoka omuntu nakkubira oluusi omuntu akuba nga obudde bwaswala kusaala ofunye wuuzo oli ku musaalo n'ojula ng'evuga kati ye ate obugumikiza ate nga bagamba omusiraamu kasita ateekawo omutwe ne bomu ne bwetulika atuuka asaala eri batamanyi budde so bambi tuyambagane kunyiigagana faayo omugale tankute naye kanyongere nkole ki kati olinganga abagambye nti babanje nze enamba y'essimu gisomere tugende enamba y'essimu era nga bulijjo 0776 6 3 4 bane yeyo yokka gye nnyina anti bw'otagisoma basumbuwanze yeyo yokka gye nnyina ate n'ekirala essimu eyo bw'ogikubako nesikwata ng'olina kyobadde oŋŋamba genda mu message ku WhatsApp eteeko message ati lisira we sira missed call ne message sizirabe ne nkuddamu ku WhatsApp ne message tezikuyitirirako zibaako nnyingi naye era nzisoma ntwala obudde bwange kubanga kyekyo kyennyina okukola era mbaddamu Haji ati okuzizza omwana waffe era tugenda kukolerayo surprise manyi njagala nnyo okumanya ebbanga ly'obulayo baby shower tujekwasaganyize ffe nga ffe baby shower ne bwogikola ku myezi 4 ku myezi 5 wonna enyuma nfunye ekirowoozo abalina ssente mwekka nga mwandiyagale tusurprisinge Haji ati bakwano bange Haji ati
nze munesige ekyokumakubako tajja kubitegeera. Okimanyi nti omwana ono batandika dde omuwa ebintu mbadde sikubbiranga pozi yagala mbireke mukka ne bayita ebbali nze alina obikunga temunesiga. Ekeesi ziri awo ziyitingana mwana bamuwadde ebintu baate bakyamuwa temugiramu iPhone naye ejja kujja muyinza ogiramu iPhone babula muleetera mmotoka kati nekya baby shower nsaba mukinkwase tuteekereteekere ajati baby shower oba munansanga nze bakindekere ekyo bakindekere ate nkisaagala kujja nze eka ku olwo yala nziyeko n'abakwagala ngaabo nga bana bawe obujulizi nsaba lakkirize ya ate yaffe ejja kuba ya misana ate yekiro tugisobola yasha bwe kusimbira awo tutandikirewo haji tumugambe ekiro twate tuntwalawa era abakimanyi kasaba nga tuli ffenna ono nnimba ki baby shower nze atagenda simanyi bidula tujja kutwalako digido mukiri ajati kati kwolo toyambala sharia ngoye kyezo zibatera okwambala nange nazisobola tutwagala tulabe omanyi waliwo ebifaananyi ebifulumira photoshop nga omukazi akabuto kali eno bwe kati nga lwambudde n'amakulu nga lwambudde bwe ruti kati ku kitibwa kya haja tetujja kulwambula tujja funayo akagoye akali tight kalupindule abantu banga bali ekyo mukikkirizo ono bikyalimba onewunyisiza tokyasobola kuyimirira nga tokutte wano nga sitadde mu nkondo omala kweki nkondo olubuto luzito okutu ekigeeza kati amakulu g'ekigambo ndi muzito ogajjirayo ddala bulungi bakulu bannanga bafunye embuto mu myaka gyange bakimanyi magumba kirumenya luzitowa biki naye tulina okuguma kuba nkyagala naye kati kambuuzeemu nga fala kakati mbu naye tugamba mbu ajati wasobye banasobye nendoza mulya biki yanoonyeza kumbuuza ebyo waliwo ebintu byenawuliranga obuwulire mbu kati nawe bakeera ku makya nasobera n'abantu abajja okundaba okumumetinga ogana otula naye awonaga aja toba nkusumbuye ndabira ddala toyina maanyi bannaye amaanyi nga yina ng'olabira ddala wasobola kati ntegedde amakulu g'ekigambo kusoba si kyabato nze nali manyi abantu bonna muntu abaana abato yasobye bambi ffenna tusoba nange nasoba wasoba tokyasobola ati walabireko akatambi k'omusajja gwe bakutte n'omwana in fact bino ebintu mbadde saagala nakubikutonozaamu kuba kati olina omwana waffe buli we twogera ku nsonga z'omwana ambyako ndowooza nakalabyeko ekiraawo n'addeko ku ssimu saawa zadde nga 2-3 naye ndaba nga obakutte omwami omukulu ddala ali ku muwala we nno gyaba kitaffe aga ku mukaaga mwegi naye nkololamuko teweetonda oyo omwana waffe gw'olina esaawa zino ne bw'otugamba naye mumpereze ka baketi nina kyenjagala okukola kati omwami oyo namulabye n'omwana gwe yasobezzaako ate eddala kituufu nga wuwe mwana muto kintu ekyo kyandeetedde ennyiike ku mutima neneebuuza oba tulagawa bataata naye kyesaategeddemu bulungi oyinza okunyonya omwami oyo mufuubo muwulu abeera bubeezi na mwana oyo kiri kitya kyetwafunye kubanga saagenze mu maaso nakumalayo nnyo omuntu yenna ndowooza kyenjogera asobola okitegeera bwebanga oli muzadde n'olaba ekintu bwe kityo kikulema n'okwongerayo amaaso okole ki okimalire ddala kubanga taata bw'atyo emyaka giri mu 6 kumpi neegi omwana wa myaka 10 neegi olaba osobola okugwenyuka okutuuka okwebaka ku mwana gw'ozaala ya Allah simanyi nakumanya nsi gyetulaza era nze neneewuunya nnyo waliyo abantu bengenda nentunuulira kuno ku mikutu gyaffe nga bali awo baleekaanira ebintu ebitaliimu magezi ebitaliimu nsa akantu akatini ne bakasiibako ne bakasulako ne bakakeesezaako singa batuyambako ne baba nga batunuulira ku nsonga ng'ezo abaana baffe ze bayitamu ate kati oyo gwe twasobodde okulaba era gwe bayisizzaako mu kamera nitusobola okulaba naye manya taliyo omu bangi era bulina kubakikola era bataata bangi bakwata abaana baabwe mu mayumba eriyo n'abaana abali eyo nga tasobola kwogera oyo yafunye omukisa naye ng'atamukozesa buli lunaku kuba ffe tubifuna ate ezo emboozi tuzifuna era tuzimanyi
Kiki kivirako abasajja abakulu okugwenyuka empisa okutuuka? Abasajja edda ebiseera ebimu abantu batugamba mbu omuntu aba akozesa ebiragalalagala, omuntu aba akola ki, naye nze ngamba buba butategeera bwa muntu n'amagezi ge matono oba na butali bugumiikiriza. Simanyi muntu kwova. Nsuubira abatamiira nze sitamiira simanyi. Naye bagamba n'omutamiivu tabaagambwa. Omutamiivu tabaagambwa. Kubanga sirangayo omutamiivu ayambudde empale n'ayonoonaawo ku kkubo. Ate n'akonkona ewalala ngadde ewuwe. Era akonkona waka. Ajja bulungi n'akonkona ewaka n'agwa mu mulyango gwe. Kati oba osobola okumanya ekyo, sikakasa nti osobola otuukira ku mwana wo gw'ozaala gw'omanyi nti ampita taata. N'omwambula n'otandika omukabasanya. Kintu ekyo kibi nze nkivumirira ndese kuvumirira. Lwaki abaana ab'obuwala bano nabo abakaba be batuusaako omuze guno tebabaako bantu atirisi ku kyalo? Bakyamaani bedda abantu babatuukiriranga Hajjati. Olwaleero omwana bamukola ekintu oluusa bamutulugunya nawaka n'atya okwogera. So ng'edda oli ne bwe yaleetanga house girl oba housemaid mukozi waka, bwe mukozi we bwe yayisibwanga obubi atirisi ng'adduka ku kyamaani w'okukyalo ng'akola ki ng'ayogera. Lwaki leero enkola eyo tekyaliwo? Ati olwaleero ndaba nze walo wendi wange saawa zino omwana wange gwe nnyina omukulu ayinza okuba tamanyi na kwerosi, tamanyi na gyetunudde, tamumanyi, tamanyi na gy'okwata ng'ogenda ku poliisi oba kwerosi. Ng'oggyeko n'ekyo ayinza okuba nga ku kyalo kuno tamanyiko yadde amaduuka agawera 2 nga talinnyangayo. Kati saawa zino kizibu nga ne waba agenda ku ssomero mufulumya ne mussa mu mmotoka ne mutuusa ku ssomero ne mukudda kyekimu ne munona ne muleetera ne mussa mu ki ali innocent talina kyakola ki ewaka amanyi mami ne daddi kye baleese kyakola ki kyalya kyalinze. Tamanyi nti omuntu agenda ne mukatale ne yeegulira olugoye nti kino kyagula ne waba mukulu ng'ali mu myaka 14 oba 15 tabimanyi alinda kyoleese kuki ku mmeeza. Embeera mwe tukuliza abaana olw'ensonga nti kiseera ebimu abaana babakuzanga obanga ngambe nti oba mu byalo wabeeranga omanyi famire okuva wano mutala ku mutala ng'omanyiyo manye wagundi. Naye kati ssaawa zino tosobola kusanga mwana wange wali waggulu n'omubuuza mbwe wagundi ne bwaba oyo neyibba batakola ki abatamumanyi amanyi bifa waabwe talina nsonga lwaki ajja kukonkona ekikomera ky'oli nga bakoze eki nga bagaddewo. Kati n'ekirala simanyi oba nkyogere ntya baana bano balaba nkati ng'abaana emwekuumidde wano ewaka nti nnyina abaana taata waabwe wali nange wendi ebizibu byonna ebimutuukako oyinza okulwawo bimanya otya. Ebiseera ebisinga tuli bize twetala mpita wano taata ayita wano omwana okomawo obuzibye yeebase. Ate n'ekirala ekiyandireese ekyo tuli bakambwe mukko oba ndowooza ssente bwe zibula tukambuwala nnyo bwe muba ne stress ku mirimu. Omanya omwana agenda kusasula baana benyina basasula obukadde 7 kati baawumudde ssente zeetaagisa balina okuddayo odde waho oli mukambwe nnyo tuyagala n'omwana afuba okunoonya watuulira kugenda nti maama kino newakola ki newamubula n'asalawo abeere ng'agumidde ekizibu ekyo ekikola ki. Naye nga ebintu ebyo nno bingi mu maka abazadde bangi bataata bangi batuusa abaana baabwe kw'omuze. Abantu abamu bagenda ne batugamba mbwe ekireeta ekyo ng'omukazi ewaka olabika oba omusajja omuyisa mu ngeri embi tomukkusa tomuwa bulungi emirimu gya musenge ne baba kyabulimba ne baba tebakukkusa wabweru awo wali abakazi abamu beetunda webale nnyo genda ogule genda kale okwata omukazi wa wale ku kkubo bagambe yamukutte musajja yakutte ekikazi ekikulu naye omwana kuba ekikazi ekikulu kijja na kutya okusooka okwogera nti bannange bataata nze siwagira nnyo muntu kutta muntu naye nze omuntu taata okunkwatira omwana kinene mba mpulira njagala oveewo n'okuvaanewuunya abasajja kati kiki kyoba osigazza tewali kati oba okyali mwami wange olwedde oyagadde omwana waffe kati oba okyali ki ng'otuula mu ddiiro n'oyita nti mwana wange jangu mu maaso ga nnyina naye nga gyebiri tubalabye babazaddemu n'abaana. Abakazi bano oba kiva kukuba nti abakazi muno baanoba nnyo ne muleka abaana bammwe naddala ab'obuwala emabega. Kati gwe taata bw'onoba ewaka abasajja ennaku zino be banoba okufa.
bwonoba nange njagale mutabani wo kubanga wanobye kitegedde nze bwenoba kati ekyo nenkusanga ebbula lye sibaga ebbula lyaki ebbula lyenva terikuliisa ntamu kakati kyenjagala okubuuza bwenoba mazima kati oli omwana n'olabya ddala nga ali mu kifaananyi kyange oba oba okikola nnumye oba abasajja bano babaako emmandu ezibawalampa kati abo bwe batyo manyi buli muntu ebizimuzimu nga bibambala alina gyamukemera n'akola byalina okukola naye tusaba Katonda atukingiriza ebintu ebimu bwe bityo mu baana baffe nze kyeŋŋamba kugamba ne basajja mwe mulokoke mu mitima beekubemu otunule nti ono mwana wange weyambulira atya mu butuufu kyokka no kisajja kyadde kikubye n'ekikalu munansonyiwe kiyita ekisajja kikubye n'ekikalu sajja mukulu bamukwata jeeke ali ku mwana wa myaka mitemi 12 ng'akaana akafukamidde walinga nawe okalaba ti naye nange alinga wakati nze ndi muto myaka nga 15 awo nga nange ndaba sisobola bwe muto nga nange ndaba oyo sisobola kuwalampa naye ng'ate oli ali mu myaka gy'abajjajja naye nga twetondedde nnyo bwe kyatuuseeko kifaanaganako nno n'oli omulamuzi lwakuba yamuta yamusonyiwa kana akazeeyi ke nalaba weese ku mugongo akazeeyi kakwatira nako omwana wa myaka 8 anti kati n'obulamu bwako obulaba bwaggweddeyo ate munaye tewali abasajja bali mu myaka egikaddiye bagwenyufu nnyo obwo obuzeeyizeeyi busiru na busiru oba kiki ekibatuukako nenze obanga omuntu bwakaddiwa adda buto yeerabanga muto sikweraba okulaba omwana oli nga bafaanaganya entegeera naga katuzanye mu ssonko tuzanye ttokotoko maama wo nga taliiwo naye nze nsaba gavumenti yaffe amateeka ga wano gabe makakali ku nsonga weegali naye tegali nnyo mu nkola nati nze kyeŋŋamba okusinga okutunula ebitatukwatako dderedde bino olaba wano omuntu gwe basiba defilement bamukwata olwayo ku defilement enkya ne bamuta kibi nnyo nga tekinnatuuka ku mwana wo naye nga omuntu akoze ekyo ekintu beetaagira ddala omusango omunene naye oyo kakazeeyi nali saagala bakate nali njagala bakasibe kafiireyo bavugeyo mu mayiti bagende bakoleki baziike amanye nti yafiiridde ku mulimu yafiiridde ku kibonerezo kye yakola ekitege naye bakutta kati kayinza n'okuba kaawona dda ali wali gali keegirisa yasonyiibwa kitegedde singa yafa singa amawulire twagafuna naye saasira omwana oli gwe yakwata tekirivaawo kyana kito ne bwalibanga akuze ng'alinga mu myaka eno buli bw'otuulawo n'okuba obufaananyi kuba buli muntu yenna alina amagezi otuula n'ojjukira gye muvuddewo naye bwe mubaamu ekyo olaba osobola okutuula bw'oti waliyo abakyala abamu oba abantu abamu n'oba musajja Viki kino nkyogera buli omu akirina ng'olina akantu ke wali okozeeyo mu bulamu bwo mu myaka egiyisa 2 n'otuula n'ofumiriza bw'okajjukira bw'oti nga wakakola n'owulira nga akantu kakusaze mu lubuto n'ogabaako nali nkola kaaki n'ogamba naye nga wakakola ne kayitawo ati jjukiramu gwo gwe baakwata n'onoga mpozi nakwatibwa nina omukazi yanyumiza juzi owa boda nti yamukwata tebyali ku kamera alina emboozi gye twakola nanyumiza mbu owa boda yamuvugako ekiro n'atuuka ewali akagire n'amugamba amafuta gaweddemu n'amwevumba gatya ng'amutaddeko akaso n'amugamba okikola oba tokikola tomanyi bw'ayimiridde bulamu buli butya naye n'amugamba ekirungi mbu owa boda mu jaketi yalinamu obupiira akwega muzeegu yatambula akwata muzeegu omukazi yamugamba waye kanzijako akambe nkuwe bya mirembe naye bali kukubawo tebaavawo mbu omusajja teyawezawo yadde dakiika 3 ate omukazi nekimuluma lwaki dakiika 3 zokka abo nga bali mu katembe kubanga omuntu ali mu kukwata n'eddakiika ne10 zimenya ziruma kubanga oba oyagala agende yamanya nti takyalina kyakukola omusajja amutaddeko aki naye kanzikiriza namugamba tosobola kubeera mu feeling ng'omuntu teyanyumirwa naye ekyamuluma kwe kumukwatira eddakiika 3 kale kuba yali akkiriza mukwatira essaawa yali adaawadaawadako ate mune kimuleka awo ekya boda tekyamwongerayo kimaze okujjako ebyakyo nekyeyongerayo abantu balabye ebizibu population ennene abakazi bwe babakwata teboogera
naddala abakulu naye kati kenkubuuza eh kati ng'osanga ajja Aisha onkwate n'ekitiibwa kyennyina n'amaka gange n'abantu bange abambiribira obufaananyi olwo bisana oba kirolo nkuba obufaananyi kati nga ntandika okujja wano mu kamera mbagambi kino omusajja yankute ajja tikirungi sisobola ojjanga bulungi n'ogamba omanyi lwaki kiba kirungi oba ogudde amaaso g'abantu ng'enkumi eze bwe bagenda okukwata abayinza okuwona akakodi ako ke bakwatiddemu ebiseera bisigafe wano tukola amawulire nga mabi abantu ne batubuuza lwaki okoze eggulire ebbi kumbe ffe tuba twagala kulaga kifaananyi eri omuntu omulala yeewala ensobi buli omu alina bw'akwata kati ewa booda atambula n'akapiira yayimiriza ku kkubo buli omu alina enkwata ye n'akakodyo ke ate n'ekirala mulala yannyumiza yali mulaalo naye emboozi ya kyalo nnyo naye olaba tewali asobola kyogera nange sisobola lirira njogera mazima ni mukyala musiraamu ntya Katonda nze nga nayogera ku ky'omukazi kye yantuusaako nze njogera oba nkyali muto naye tewatugamba nti yakigira wagira mu kamera sinabagamba nze nyina omukazi yali ayagadde okubaako kyantuusaako kati mwoba wakola gato tugamba nti wabikola ate saagala nange bamalirayo mboozi kuba biswaza tekiraba waliwo olina okukuuma ekitiibwa naye okimanya abasajja babakwata n'abasajja babakwata abakazi naffe tukwata omukazi akwata mu kakodyako mukazi yala ngenda kuba enduulu ate kasitaakuggalira neyambula kyokka nga nagenze bulungi buli omu andaba naaba otakikola wallahi ya Mungu nsumulula enduulu bw'oba ggwe okola ki ate temugamba nakikola okikola bukozi anti ensonga yeeyo nkugambye tewali asobola kukola ki tayagala buli omu tayagala kweswaza era osirika kizibu kyo ne kikuluma onda mutima gwo n'ogamba bw'aba teyakusiize bulwadde ogamba ya Allah nkingiriza ebinaddako bwe luba nga si lubuto ekyo ne kiyita akantu ko ne kasigala nga kakulumiriza mu mutima n'oba n'akanuguko era ofanako okimanyi bankwata kiruma gwe ate kigala kulumana naye nno omuze gw'okukwata ogw'okurepinga cases nyingi lwakuba ntono ezijja mawulire naye nze bakwata abakozi abakulu mwekwate mwe mumanyi we mwesootinga naye tuve ku baana baffe abato mukazi omukulu okkiriza bamukwate bamukwate ekyo nakyo kikyamu si kirungi kibi naye mu kifo ky'okukwata omwana omuto kwata omukulu kale olaba obeera na mukazi wuwo naye nanomukozesanga tayagadde n'okirabira ddala nti omutali buki kati imagine oli gwokoze eki gwogwikiriza obugwikiriza tewali kintu kirungi ne waba mwami wo nga mwasuze naye mu buliri notakkaanya nakukozesa by force kiba kibi era omunyiigira kintu kyonna kigenda buli kintu kyonna kyokola nga omuntu takkiriza obeera omenya amateeka ate era obeera onyigiriza obulamu gwe abasajja obawa amagezi ki kuba kati abakazi bo bagambye tebavaayo kubyogera naye abakazi then tudde ku baana kuba n'abaana tulina okubawa tactics kati abasajja bo bawa bubaka ki kuba beba leading ekintu ky'okurepinga bannaabwe abasajja amagezi gembawo era nabo bagalaba bulabi beewala okurepinga abakazi bangi ono bw'agaana noonya omulala agenda okukkiriza ow'ekisa nakwanakyalo nagenda ngamba gamba bwagana genda ku mulala wali akwagala buli muntu yenna alina size ye mwagala buli muntu gola bano viki mu nsi muno alina grade ekola ki emwagala ekireeta ekyo kwesiba kwata kwagala oba n'atakuliiko buli owesiba ku kintu kitagenda kukkiriza owunziko okoze enki juza onadde n'emisango omwana mulenzi mumanya era bamusibye aliruzira yakedde kumakya ku kaduuka wali ng'asanga omwana omuwala mu kasaaluni yakagulawo kumakya saawa 2 ng'amukuba ennume y'ekigo ng'amuleepinga kumakya mukasaaluni k'omuwala omwana yakagulawo yali amumanyi ndowooza yali aludde nga janamuga owaaye bw'ogirawo oli n'agaana kati ndowooza asanga kyakagulawo kiti noona agenda kumakya omusajja aba wanze ekigo nga bikola ki ekyali awo kinyeenya magi enduulu abantu bayimiridde biki nali nyambukawo nga mpaakinga ng'ate omulenzi atwalibwa omwana mulenzi muto namubuuza oli mulenzi muto oli mulungi ekikuleetedde okukola kino kati omuwala waali naye oli aliruzira kati aba ofunyeemu ki so
yali mukulu myaka nga 20 omucho omulenzi ali myaka nga 27 28 ekyo si kito kisajja kikulu muto ekyo nakyo nkiyita kisajja kikulu nze ne nfundikira ngamba abaami leero kikola tebannakukwata naye kijja kukomekereza nga kikoze eki mpozi kati oyo muwala ayinza okuba kyotaamanya yali ya ssente z'omusajja walize yali ne waba yazirya abalekerawo okulya ekyo kiba kimugwanira bw'aba yali alyanga bw'aba teyalya ngusaze walize bakusokoola mu nsa waliwo onkuba oluseke ng'onsuubiza waliwo omuwala akwata mu nsa oyinza okunkuba oluseke ng'onsuubiza anti linde oŋŋamba enkyanga tetuuka anti kakati olabye obuzibu bwe buli kale Viki woba olina famire oli luzira esiranye akyeka bakawedde era nga bawulira ekimusango ogukusibizza webale nnyo kakati byebintu ebyo byendi mu kugamba omusajja kyonna kyokola manyi Viki ennaku ziba 40 ez'omubbi buli kimu ojja kikola naye lujja kuba olunaku lumu lukukeerere nga bakukwate ate osaanyewo obulamu bwo bw'obadde okoleredde ebbanga obuzimba okubeerawo olw'akantu katono nnyo noonya akwagala buli muntu ku nsi kuno alina amwagala so simanyi lwaki oba otuuka ku ssa ly'okukola ki ly'okukaka ly'okuleepinga si kirungi n'akamu yadde siwabyo kale abaana ab'obuwala naddala abali myaka 8 ku 16 kuba 8 tategeera 8 ku 16 ye nnamba y'abaana esinga okuleepingibwa 8 yesiina amagezi genyamu akuba talaba n'obwomugamba toddamu kwesembereza Viki ajja kusigala era ajja kukomawo kasoba nga oguze erindaazi omumenyere naye omwana ali mu myaka 12 ku 16 ategeera nti ekyo kibi abaana magezi kigobawa abaana bombawa amagezi nasinzira sijja nagawa bo tugawe ku bazadde ane tunoonye engeri butya bwe tugenda okukuuma abaana baffe n'obalaga nti mukulu kyonna kye yeetegekera kikulu ali kukusha n'obalaga nti nno eno ensi gye tulimu ssaawa zino si nnungi abantu baakanula amaaso kibi nnyo toweesigisa muntu mwana wo ne bwaba anko we ovaawo n'amukola anko be bakusinga okola ebikolwa abaana tutunulire nnyo abaana gye tubawo okuwummulira tutunulire nnyo abantu be tubeera nabe waka mu famire zaffe bano waleese anko waleese ani tubatunuulire nnyo 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 nga tubaleete waka era tumanye n'abaana baffe batya be tulina kiki ekiyinza okuddirira ate nakola kintu kyonna sookolooza ono anka ali ewaka mutuufu agumidde mu mutima kitegedde olyoka omanye kubanga ye omwana tajja kutegeera muntu mubi na mulungi ye amusekera ng'amufudde mukwano gwe gwajja okubeera naki naye kumba omuntu oli yalina ebigendererwa ebikyamu ebirala twewale nnyo okugabaagaba abaana baffe mu makubo ge tutategeera twewale nnyo Uncle Viki agambye abaana batwala ku bouncing castle bagende bazanye mwezanya biki oba tolina budde bubatwala abaana baleke ewaka balizanya oluki olundi tukuuma abaana baffe okusobola okuba kumanga bakyali balamu ekirala endwadde nnyingi atubalwadde tegedde omuntu ajja kulwaliza omwana sirimu yeka kati si bwe bulwadde abantu balwadde nno ebirwadde bingi ebiwereba abantu bajja mulwaza takugambye takoze eki ogenda olamudda ng'ate nekyala abazadde bafube nnyo okuba bakwano b'abaana baabwe omwana nga mukwano gwo nnyo naye bamukola era omwana bw'amala okuweza emyaka 14 ne bwaba mukwano gwo bwe mba nga mbeera ne Uncle Viki ewaka n'omulaga omukwano nze kanyaga bulaba ne Viki ayagala omwana wange amuleetera kino bw'agendera amugulira kino omwana ono ate yajja mufuula mukwano gwenyo tajja kugamba kyama kubanga gwe Viki ojja mugulira n'akintu kyenze kyesaaguze simanyi kati amufuule mukwano gwe nnyo batandika okukola ebyabwe kituuka ekiseera nga n'omunyumira bikola ki byamunyumira dda nga tasaa biŋŋamba tegedde kuba tewaliwawo lutalo lugenda kubaawo olw'ensonga wali okulepinga kwa ngeri nnyingi waliwo ajja okukwasa amaanyi ne waliwo kati ojja kusigala naye wano omukwasa ekisa mpolampola musendesende ebyempolampola omale okakkane omwagazisa ekibi kyoyagala omukola era okikole mu buli ngeri tajja kikugamba kubanga okitutte mu mbeera ya kusendasenda tajja kikugamba yes n'ekirala era nobona omusanga wali ng'akumanyi nti oliwa wali n'omukwata bw'anajja bwati sipiidi nga zo kiŋŋamba ajagaba oba akikoze kati kiwedde oba kansirike ntaasaki oba wenkyogera banankuba nti nadde nnonyeeyo ki bingi ebibaawo abazadde mukambuwala ne musukka kati ng'omwana anoonya engeri gyakikunyumiza
Sikusukka edde nnyo nyina ekintu kyenzijjukira. Na sekula ebinyeebwa. Kati mu kusekula ebinyeebwa bali batugamba oba osekula ebinyeebwa kino tokiteeka wano wakati mu magulu. Sekulira ntositama mu nva. Omuwala. Ekyo kyali kito. Kati baali tebaliiwo. Ali mu myaka mito. Ajja tinositamira enva. Ekinu nekiteeka wano. Kati bwe njja neteeka wano ekinu. Nentula ne katebe. Osekula. Nensekula. Kale ekyomukisa omubi. Laba nsekulirako ekisambi akanyama nenkasekula ku kiki. Nasekula na akanyama kuli omuyini gwayitako ne gusekula echui. Ne gukoona akasambi. Ne gutwala akanyama kuno kati nenkasekulirako kati ne kavaako we kati ne wakolebwa. Naye nalumizibwa. Ngatoyira gwonyega. Sina gwe akikanga nyino sekula ebinyawa mpaka bebikola ki? We binaggwa. Ate nga byabanga bingi family yabanga nene ng'osekula n'okyusa n'ozaamu ebirala. Empulungu se bw'oziddamu. N'ebirala ebikyali wali nga tebijjamu mu kinu. Naye nasirikira ebbwa liri. N'oba n'ekiwundu. Nga naye manyi tewali agenda kunzita. Tewali agenda kunkuba. Mufo kye nalifunye obujjanjabi nga bukyali. Nagamba munno bajja kunkuba. Olw'ensonga wasitamira enva. Nga bagaana. Kati kyekyo ni okugamba. N'ofa n'ekizibu kyo. Naye ekiwundu kyannuma ebbwa ne lyesima ekituli. Nentandika okuba nga mponyera. Jjajja wange yanjagalanga nnyo. N'akuyita. Yampita nambuuza ng'owonyera. Ne mga tewali. Bagenda okunkebera. Ng'ebbwa livunda. Nga mbunze ne bantwala mu ddwaliro ne bantereeza ne mpona. Yenkovu gy'okyayina ne era ngiina. Ntegedde butege. Kati biri badde bigenda kubuuza wagira badde. Kakati nenkugamba nti omwana ono tuba n'abaana wano bagasi basanga waggulu waite mufuluma ekikomera. Singa anaafuluma nga alina kyeyagala oba alina nnusu lwe 10 n'agenda. Bwana asanga ekisajja nekimuvumbagatira. Ajja gamba ajja tiyaŋŋaana. Ofuluma. Yaŋŋamba ngezaaga ku ssaawa 2 ne ŋŋenda. Kyokka nakoze eki. Nafulumya obuzibu ne mbufuna. Sigenda kwogera. Kanfe kasiriso. Kanfe kasiri kakyakyе bali akoze. Alabye. Oba kitegedde kino kyekigenda nange ku kinu. Waguma. Tewali agenda kunkuba. Nenze manyi bwe nasula nga Ssebasenga ebbwa lintujja. Kyokka ng'otya okwogera. Kati nga tewali nalina n'abudde bwange bunkuba naye nga nze ndowooza kiri bangano sitama mu nva naye nasitamye. Kale byebyo akasana katandise n'okutulumba. Akasana kali katwokya. Ate kati ate omwana tayagala kasana. Hajati tateredde Hajati ali bwati. Tuddenga bannaggagga. Bannaggwedda sina bannaggagga bannaggwedda era kati gwe waggwadda. Ali eri yeewanaganna kumala. Biki badaetandi bulungi omwaka guno. Mwana waffe kati wenziramu okulaba. Nze njagala nnyo okulaba. Sobola mukazi w'olubuto tasobola kunnimbalimba bingi mbwayo yabya nenzikiriza. Nesiyoya banna. Nawe toyoya. Era nange omanyi lwaki? Nze njagala nnyo nnimba ekyendabako yeesindaba olubuto weeruli mweruli. Njagala kulaba ku mwana oli ebyange. Ono anaasoboka. Era kyova aba ne bye tunoonya mbagamba basondeeze sikola ki? Ate nabagamba ono omwana Haji watangulira mmotoka ku mwana ono ngenda munyiige. Omwana w'ekikadde amenye bw'ati. Ayogera nnyo tusalemu tukaweereze Haji. Eziri emmotoka zonna nzivuga naye. Oyagala ye ey'omwana w'ekikadde. Olwedde omwana ozaala Brandi. Nina omuvugirako mu mmotoka empya. Ziri zigira zidde eri. Naye kati kankubuuze. Manyi kati biri biwedde. Osobola otambula kilomita emu ng'otambuza bigere. Shia ntambula ne mayiro 2. Anya okakasa. Ntambula nze goolaba. Anasobola kusikana luggi lwa geeti. Nsobola. Bw'oluggula. Tosobola. Biri yansiza ekifuba banna. Omuntu azza olunaku olumu. Oba kati tusondeza gwe tonnatuuka nnyo okuleva esonderwa. Manyi kati tetwagala otuukeko kazibu naako. Tulina kazibu era ndi bannaye alhamdulillah. Yadde naako era ne tukulira ng'okolola enkolola etali ya bulijjo. Tusonda nze sirina nnyo bakimanyi. Kwe muneesanyiga adde mungi ennaku zino yannumyemuko awo n'enkolola muko. N'olubuto lukunyiriza. Alhamdulillah sirina tabu ndi bulungi. Buli kimu kitambula bulungi. Olubuto lukunyiriza ate lukugezezza. Oba balongo. Ate ekirowoozaako. Ekyo nga saakirowoozaako. Zonna surprise tujalabire.
ate omukazi bwe yeeyogeza ennyo bwe yeeyogeza ekintu manya kyali. Alhamdulillah. Hajati tekibanga bweza bwe tugenda okugira kyonna kyekiri Haji ng'afuuka ate ng'ayongerako n'erya Ssaalongo Hajati ng'ate abeera Nnaalongo. Yinza okweyagala ku lunaku lw'okumala abalongo. Ffe mu Busiraamu nedda. Temmala balongo. Bonna baba baana. Awo zaala omu gwe mukolo ogunnyumira. Si ka kitiibwa awo zaala omu. Gwe mukolo gwe mbadde nange mbeera kaawo nennyumirwa okwogera ku bigambo. Manyi ku mukolo ogwo okkirizibwa. N'abaana tubawa mannya ne tubakolera akiika ne tubasalira akiika. Ate tutandika okunoonya erinnya ly'omwana. Abaana yabali eyo munoonye erinnya. Omwana wajja tumutuuma erinnya. Si wa mwana wajja, omwana waffe tumutuuma erinnya ki? Banoonye amannya ga mirundi emeka? Ag'omuwala? Naye nze essira njagala nnyo muliteeke ku mulenzi. Amma abalimba. Ate nze olunaku lwennyini omwana nga yakagwa wali nina otegeeza abantu bange sigenda tuuma linnya sirisobola sirina nalye nali nfunye nti lino noonya erinnya nga ddungi ng'ate limininga bulungi. Haji wamugamba teesiba ku mwana waffe. Tewali salina na buyinza n'omwana ogugwe yagukola gwaggwa yeebale. Era kati neewalo ne bwonoba nemulemagana naye ffe tukusobola okulabira. Naye nze sinoba. Haji yanoba. Musajja era kati sinoba. Walabye n'ennambwayo. Namulabye. Naye yagambye ennyumba yaffe. Mukazi omutuufu tokyali bakazi mmwe ne munoba. Si ali olubuto. Temuyina kunoba abasajja bakole ki? Be baba batubira. Ate buli lunaku nkibagamba nti olaba omusajja ng'alimu omulamwa ng'alina gye mulaga olengerayo. Tota. Ate rogamu nyweza ekintu kyo kyeteeke mu nkwaba oti bappa kipapale kigende bwere kikole kiti akomekereze ng'akoze eki ng'akomyewo nkuwakanya nnyo lwa nsonga ndi musajja. Omusajja mulunge omusajja olanga olina mukazi wo olengera gye mulaga bye mukola olaba bitambula mukazi wa magezi akuwa amagezi. Manya abasajja ennaku zo tebakyawasa bulungi feesi mbwate feesi bulungi bwanyashi bwagwawo bunyashi mbwate biki nedda bawasa magezi oba muserebende smart in brain kyekyo. Olaba mukazi wo oba kabina tekuli alina kabina leesi gwekola obubina bwanguna bwakuteekako omukazi mulabirire ajagulayo kali kebateeka mulabirire bulungi muwekera okola kimu omulaba amagezi mwegali bye mukola bibatwala maaso ebintu by'ennaku zino byakuyambagana viki obadde okimanyi byakuteesa netula tukoze tutya takyayagala mukazi atakola atalina kyagatta ate si kukola ng'oli mwasamu bw'okola bw'ozikolamu enjala bw'okola bw'ozigulamu enviiri bw'okola ebyo by'ekisiru twagala nga akabina k'ekicupuli mu nnyumba yange oba mukazi aŋŋamba kakweka wansi w'ekitanda ate oba olumu ne bwe mulaba ng'afuluma ng'agezze nnyo mba njagala mugasooka ojje muwahaga nga nkwatako emabega oyo bakabina yaguze eryo liba ddembe lye so nze kyembagamba kimu sinnaba kuwasa ng'awasizza wennaaba mpasizza abakyala nze kyembagamba n'abaami nnaku zino tweyambayamba omwami naye bw'olaba omukyala ng'alina kyakugattako tota naawe nyweza kintu kyo kubanga abasajja bali awo bakanudde amaaso balinza abakazi ababagattako balinza abakazi abatwala mu maaso ndowooza abaana mubalabeeyo agenda nagamba akakazi ako kampi kabi naye kalina amagezi agakola ssente era gye tulaga yonna nkola ki kati akakazi kako tokata naawe oba osobola okukanywezamu kanywezeemu akantu kokalekaawo bali abanyansha obayitemu buyisi bagende onywezaamu nze nyaji tampulira munywezaamu nanywereza ddala nno wanyweza nkiraba kati gwe bona agayalira ekintu kyona otanyweza nkiraba kijja kuyita kajuyisi kalungi mu ttaka omwana yafuna kajuyisi kayitamu kajuyisi kalungi muki mu ttaka abaana beetega ate si balenzi ate si bawala kale byebyo tolunda kumbwa wano tolunda kumbwa mu busiraamu tekikirizibwa toli mukwano gwa mbwa mu busiraamu ajati ngenda kukyalira omusiraamu takirizibwa kulunda mbwa takirizibwa nakuliraana mbwa lwaki omanyi ne bwempunyako buwunya ku shariya yange emirundi gye nfuna wuzu ne bwoba bakukkiriza mu busiraamu bw'obanga olina ekibanja oba ettaka eddene ng'olimirako kale tugeze olima nga walyetaaza embwa eyo ebeeko byekuuma oba eyo erina kuba
ku nsonda y'ekibanja. Nsonda eri was ate nga sinagogi tuukira ng'erina n'asobola ogirabira n'oggiwa byekola ki. Naye ng'abyo byonna ng'obijjeewo oba ofaaki ye embwa tensemberero. Ate pusi sisobola kuba na pusi ewange tebiriiwo era ne bweweetooloola. So kati toyina mbwa toyina pusi. Sirina. Kisolo ki ekikuuma eka? Nze Katonda wange yankuuma, nze neekuuma ne Katonda wange. Nyongedde okwagala ewaja ti nze gwolaba natamu embwa natamu pusi. Naye pusi si nnyonga embwa. Nkisobola kubeera n'akantu ako. Kyokka ate gy'olwo pusi gyayawalana. Pusi yantamako kimu kwebaka naawe. Nze ne mwe nkukyalira n'enkalengera mbula butalya. Omanyi obwoya bwagudde mu nva. Sikaagalira ddala. Kale byebyo tuwayizaamu Najjati mutegedde ababadde bambuuza. Najjati yabulira. Kaligwera bakyabuuza Najjati. Alina omwana waffe ali ku yalagawa mwenange mwendi mwoli Kasamba nakati mpulira Kasamba okatakula ate kati Najjati akatakulira mu style atakulira mu sharia teri amanya tewali akala be Kasamba akasirisiza muri mpola golooza kunyumiza kumbe leka tutwogera amazima Kasambye mu emirundi ng'emeka bukyanga tutula minga abiri Kasambye kyokka obwedda toyogera nti kati Kasamba nabigumira nsirika busirisi oguma kale byebyo nyumizaamu ne Hajjati mashallah banene ekirala munneebalizeko Viki anoonyeza nno leero bambi mpaka waka mu nyumba nsanze nfumba mu kimu nangamba nkugambye sawa zizo vaayo nga bwoli era bwe nfubutuse n'ebikaya byange ne ntuula wano bepaba ne tutandika emboozi naye nga yebale kunnoonyako yebale kunjagala byoyise ebikaya nammwe abaamubuuzizzaako nti Hajjati nga tetukyamulaba n'asala bannoonyeeko ndowooza babadde beebuuza oba ndi mulwadde oba ki bakulinda ku mulamwa gwa Chozeni bani Beki tewajja ne bakulinda ku Suna Beni ne Nambwayo tewajja ate era mbasabira buli omu alina ekimunyigiriza kyayitamu Allah musaasire bijja kuggwa bibaawo ate ne bikola ki mwanninga nalyoka ne sitajja saagala nnyo okujja ku bintu nga bikosa bakyala bannange nera kati wajja kuwagira Nambwayo ennyo wayagenda kulumma omumwa nnyo nze ku bakazi nfiirawo niyambe kati ofaaki maama nti ndi mukazi waye taliso sala eddoboozi tute sikuba akaana kati kakusamba mu kimugunyu toyagala balaga ngende nfumbe n'emmere gye nali nfuma ngimalirize genda omalirize ole juyisi kati naye alya bulungi mweraba tulaba abalungi wamma mweraba assalamu alaikum warahmatullahi waliwo bagenda okumbuuza ebbeeyi ya sharia era newe banyisanga eno bagenda okumbuuza twasiibudde nanti mba nsiibula Hajjati naebye byebyo siggwa malojja nanti aba akyanjagala mweraba MTN etuseko Hajaruna Mbiru live in concert Friday nga mwenda August Serena Hotel Kampala Hajaruna Mbiru huyo Serena Hotel Rokutanunga mwenda August Monshoja atumye Hajaruna Mbiru live in concert VIP ya mtwalo 15 tukaba jigula ku momo ya mtwalo 10 ate meze ya milioni 3 nyiga kamunyenye emu mkaga 5 kamunyenye 20 kadala oba downloading ya momo app wagule ticket ku sente ntono nga 10 August Colin Hotel mukono ticket ya shinjo mtwalo gumu bo jigula ngo kosa momo jigula 15 VIP mtwalo 3 nga 10 August Maria Frema Saka shinje mtwalo 2 bo jigula ngo kosa momo ya mtwalo gumu VIP mtwalo 5 ate momo mtwalo 3 n'ekitundu bitegekeddwa Keti Events olwo ne biwagirwa MTN. Together, we're unstoppable.